إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله خير نفل، بإذنه الريث والعجل. نحمده فلا ند له، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعما بالي ومن شاء أضل. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي محمد بن عبد الله الذي أرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، وعلى أهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك ربنا من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم واغفر لوالدينا واغفر لإخواننا واغفر لأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم اللهم من الذنوب والخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها، اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه. اللهم أنت رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم أعوذ بك من شر نفسي، وأعوذ ونعيذك اللهم بك شر نفوسنا وشر أنفسنا، ونعوذ بك اللهم شر الشياطين وشركه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. أببتي ومنا أبقنا olwaleero mu kiro kino ekirungi, kubanga kiri mu biro ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byawaanira byasuuta. Tumwegayirira Allah nga tumukakasa akkirize nti tukakasa nti yasinzibwa yekka Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okusinzibwa, era tumusaba Allah olw'ekisa kye ekitakoma kibeere nga tekikoma eri omubaka Muhammad. Musalire nabbi, musalire nabbi. Tumusaba Allah olw'ekisa kye kitakoma kireme obutakoma eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ekibiina kye bonna, okutandikira ku bantu b'ennyumba ye, basahaba be, batabi'in, naffe abatudde wano olwaleero. Tumusaba Allah atuseeko ekisa kye mu bulamu bwaffe bwonna, mu mirimu gyaffe gyonna, mu nteekateeka zaffe zonna, mu bakyala baffe, mu baana baffe, mu mirimu gyaffe, mu mibiri gyaffe byonna. Allah tumusaba atuseeko ekisa kye. Ab'ebitiibwa, bwe ntunuulira masjidi
nga bwefaanana nyongera okutendereza Allah nenga nti subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Subhanaka inna kunna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Njagala okutandika ebigambo byange ngambalaga ffe baani, ngambalaga ffe ki, ngambalaga ffe baani. Njagala okutandika ebigambo byange ngambalaga lwaki ffe. Njagala okutandika ebigambo byange ngambalaga lwaki tuli wano. Njagala okutandika ebigambo byange ngambalaga lwaki temuli gye mwali badde. Naye kantandike na kibuuzo. Basiraamu sawa mmeka? Basiraamu sawa mmeka? Sawa mmeka? Tutunula, tutunula mu budde obwa bulijjo, mu budde obwa njagalayo abantu 10. Njagalayo abantu bameka? Muwanike emikono buli omu ambuulire nti ssaawa zino 6:2 mu bulamu bwange obwa bulijjo nga si mwezi gwa Ramadani nga si lunaku luno, essaawa zino naalibadde nkola kino nga tolimba. Njagalayo abantu 10 abateerya ntama ayimukaga eseeka, kubanga obogamba Mungu togamba nze. Allah yasinga okutumanya, si bwe kiri? Ogati seeka ssaawa zino mu bulamu bwange obwa bulijjo senga ndi ku gavana. Mu bulamu bwange obwaki? Seeka senga tuli eyo twekunkumula. Olwa tolimbye. Njagala oŋŋambe seeka mu bulamu bwange obwa bulijjo ssaawa 6 ze zisanga nkola bwenti, zinsanga mu buliri. Ssaawa 6 mukama wange zinsanga ku maniyu, kubanga gyegiri egyo essaawa 6. Tegerekese zinsanga wa? Seeka nze ku ssaawa 6 mu bulamu bwange obwa bulijjo mbeera ne hajati wange. Seeka nze ku ssaawa 6 eza bulijjo mbeera ku kkubo okwo nga nina gwe nninze mubbe akasimu nkatwale. Njagalayo abantu 10 ntandika omusomo. Asooka naam bunsanga neebase. Bumusanga akoze ki? Oyo omu. Kitegeeza nti mu baddu ba Allah obudde buno bangi nnyo bubasanga bakoze ki? Omulala Champions League bw'abaayo yese talina budde bwebaka, ateekwa kubeera ng'alaba ki? Abo babiri owokusatu aba awuliriza muswafu, abo basatu. Bukusanga ovuga ali kukuba akola ki? Avuga ayiriba. Bagamba ki? Boda boda taxifaya anoonya, ali mu dunia aginoonya, anoonya sente. Naam, oyo twamumaze wakulani. Abeera ku neeti, abeera ku ki? Abeera ku kitimba, abeera ku simu ye ng'addamu message bamuweereza how are you? Fine, I miss you. Nange bwentyo. I miss you nange. Oliwa nange nebaseemu kankulabeko. Embeera mugitegeera? Embeera mugikola ki? Embeera mugitegeera? Waliyo n'abalala ssaawa zino seeka zinsanga ndi ne bakyali bange. Bakyali bo be baani? John, Peter, Aneti, Harriet bakola ki? Tubeera mu kabaala. Tubeera mu kaki? Tubeera mu kabaala. Bwetyo bwe tutambula, si bwe kiri?
bwe bulamu bwaffe bwa bulijjo si bwe kiri. Mumpulirize bulungi, mumpulirize buki. Abataddewo kamera zino simanyi oba bwe nnyimirira baba bandaba oba baba balabako haafu. Bwe nnyimirira bandaba oba balabako haafu. Nze ebintu by'okutuula bino sibimanyi nnyo, naye nja kutuulangamu nga bwe nkola ki? Tukkiriziganyiza. Bismillah. Ab'ebitiibwa bandaba, si ffe twasooka mu nsi, si ffe twakola ki? Si ffe twasooka mu nsi. Ensi eno Allah bwe yagitonda ayina ebitonde bye bye yakola ki? Bye yasookamu. Naye omuntu n'amajinni mulowooza ki ekyasooka okuwangalira mu nsi? Mulowooza ki ekyasooka okuwangalira mu nsi? Jumlatan wahida, ffenna tukkiriziganya nti tetwaliwo naye amajinni gakola ki? So ani mukulu ku muntu n'amajinni? Anseberemu ate nga njiwulira kuba nange mumpulira, oba nsirikemu tulabe oba munaddamu. Mbabuuze nga temuwulira, kati munziremu. Mbuuziza ki? Ku bantu n'amajinni ki ekyasooka mu nsi? Alhamdulillah. Mungu yagamba mu Qur'an mu surati al-insan, mu surat yagamba hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'a, lam yakun shay'a. Njagala ono wa boda boda anoonya sente ambuulire lam yakun shay'a madhkura. Ebyo bitegeeza biki? Abantu bwe baamala okujja ku nsi, abantu bwe baamala okola ki? Beerabira omulamwa, beerabira omuki? Beerabira omulamwa abasinga obungi nga n'akutta akazindaalo mwali, nga n'akutta akazindaalo akola ki? Bwe twajja ku nsi omulamwa twakola ki? Mungu n'atujjukiza. Mungu n'akola ki? Kubanga bwe tumala okujja ku nsi twefuula baakabi. Twefuula ki? Mungu n'atulaba n'agala banno bano. Abazadde bali bameka wano? Muwanike ku mikono abalina abaana. Abalina abaana. Olaba katabaniko nga kekyanga awo n'ogalaba kano. Kubanga okalaba gye kakoze ki? Okalaba gye kakoze ki? N'okalaba nga kadde eno kakoze kino kakoze kino, bwe kagiraagiramu kati n'okagamba nti ndeetera amazzi, ne kagamba ne kabeerako embeera gye kakola ki? Gye kateekawo nga si yakuleeta mazzi, okatunulira n'ogalaba kano. Si bwe kiri? Olw'okuba katabaniko okasaasira, oyinza n'obutakakuba. Si bwe kiri? Olwalaavu gy'okakola ki? Ntegerekese? Olwo nno nsomesa laavu ya Allah gy'atulinaho. Olwo nsomesa laavu Mungu gy'akola ki? Atwagala nnyo Mukama waffe Allah, nti atulagira ne tugaana, n'agamba nti laba nno bano, n'atutunuulira n'agamba laba nno bano. Bw'ayagala okukola ky'ayagala kikola ki? Bw'ayagala okukola ky'ayagala kikola ki? Kibeera. Si bwe kiri? Naye tugenda ne tusasula loogi ne tujjamu engoye, n'omala n'ofuluma n'onaaba amazzi ga Allah ne sabbuuni we, n'okusenya n'osenya, n'ozzaako obugoye bwo, n'otuula ne mu mmotoka yo n'okuba ekisumuluzo, emmotoka n'egamba
era n'ogenda n'otuuka gy'olaga nga totomedde, nga tokoze eki, nga totomedde. Ani ayinza okukusaasira okusinga Allah? Ani ayinza okukusaasira okusinga Allah? Wali hal ata ala al-insan, ekiseera kyaliwo ng'omuntu tali mu byogerwako, tali mu birowoozebwako nti biribeera ku ki, tali mu birowoozo byabiriwo nti wayinza okubeerayo kitonde mu ki, kitonde mu ki. Ekiseera ne kituuka Mukama waffe Allah ng'asazeewo okutonda omuki. Banaye mutegeere gyenva nga njogera mpaka ne gyenakola ki, njagala tutambulire wamu. Allah asazeewo nti kati kyekiseera ntonda omuki, n'agamba malayika ze, inni jailun fil ardi, ngenda kuteeka mu nsi omusika. Ngenda kuteeka mu nsi omuki, omusika. Abalala baga nti omusigire. Naye ekibuuzo kyange nti omuntu n'amajinni kyekyasookawo, twagambye tutya? Amajinni geeyagalira ku nsi ne gabaako embeera gye gassaawo abantu ffenna olwaleero gye tuli mu kussaawo, gye bayita alfasadu fil ard, okwonoona. Okukola nga bye tukola byakwonoona, nga bye tukola bya bwonoonefu, nga embeera gye tukola gye tutambuliramu. Mungu yaganyiigira n'atuma malayika ne zigagoba mu ki, mu mbeera y'okubeera nga ge gakomanda mu nsi. Mungu n'agamba nti inni jailun fil ardi khalifa. Abo mubajjeyo ensingi bajjeeko, tebakyagirinako buyinza bwa nkomeredde nga bwe babadde babukola ki, tebagenda kuddamu kweyagalira mu nsi nga bwe babadde beeyagala, kuba kakati ntaddewo abantu nabo bagenda kuoccupying ensi batwaleko portion. Tegerekese oba sinnategerekeka? Tutambula. Alhamdulillah. Mungu n'atuma malayika n'agigamba nti genda ondeetere ettaka, genda ondeetere. Twepanka. Obulungi bw'olina bw'olaba bw'ofaanana, manya ndi oli ki, oli ki. Obweru bw'oliko obukwewaza ki, obuddugavu bw'oliko bw'otiisatiisa nabo abantu ki, oli ttaka. Minha wa minha wa fiha wa minha taratan, oli ki, oli ki, eriri advanced. Oli ttaka eriri ki, nga bw'olaba obusimu. Twasooka ne bulooka ne tubeerawo nga tekuli WhatsApp, ne tubeerawo nga kuliko WhatsApp, ne tubeerako nga kuliko imo, ne tubeerawo nga kuliko biyitirivu, neefuuka smart. You are the smart soil. You are the smart. Wekwateko, wekwateko. Nyola kawo ku lususu lw'olabe ekibaawo, wadde oli mweru olinga ettaala. Nyolako bwoti otunuleko wano olabe. Oli ki, oli ki. Mwambala engoye enjeru, mbalaba. Abalala baba bagula tawulo, bagula njeru, si bwe kiri. N'agenda n'anaaba neyeekuuta, n'amala neyeesiimuula, agenda okutunulako nga ate tawulo gye weesiimuuza ng'omaze okunaaba ekyafuwalire.
ekyafuwalira ki lwaki ojooza oli ki smart. That smart version of the soil, this smart version of the soil erina olugezigezi bwerinnyako mu ttaka eriri origino ngegamba erina olugezigezi bwerinnyako mu ttaka eriri origino ngekola ki ng'enoonya amazzi ekole ki etereere. Ate enkuba bw'etonnya munviire nyingire masjidi. Subhana maliki dayan la ilaha Muhammadu. Allah agamba malayika nti gendo ndeetere ki gendo ndeetere ettaka. Malayika ejja, malayika ekola ki okunona ettaka netuuka komando. Mungu atumye komando alete ki abawanisa ekiwawaatiro asene ki ettaka neriga nti a'udhu billahi minka, a'udhu billahi. Malayika emanyi kye bayita al isti'adhatu billah, okwekingiriza naki ayongeddeko ekigambo ekinene mukama wawe Allah. Malayika emumanyi. Ettaka liga nti a'udhu billahi. A'udhu billahi tujogera ddi mumbulire abatera okwogera ku a'udhu billahi mufa abatudde wano mujogera ddi nga twekingiriza ki shaitani okukola ki bannange nga ansaza okukola ki ebigambo sibiwulira tebivaayo. Twekingiriza ne shaitani, twekingiriza Allah tuwonya shaitani otukola ki otukema otubuzaabuza okutujja ku mulamwa esobola n'okulwaza okujja ku mulamwa gw'okusinza ogw'okutegeera mukama waani kati ono malayika ategeera mukama we Allah nga shaitani tamusobola. Ono bwaga nti a'udhu billah nekingiriza ne mukama wange Allah ekyo kyoyagala okunkolako malayika yeesikamu ekola ki neddayo wa mukama waayo Allah nemugaa nti mukama wange Allah wantumye mukimanyi la ya'suuna Allaha wa yaf'aluuna. Mungu bw'aba alagidde malayika teddamu kyagiragidde kyekola ki kyekola. Malayika yaddayo wa mukama waayo Allah nemugaa nti mukama wange Allah wantumye naye ardhu yo ettaka lyo lye watonda ensi yo gye watonda ista'adhat bika minni, ista'adhat bika minni yekingiriza naawe ng'egamba nti nze byenziza okukola naye olw'okuba ekozesezza erinnya lyo mukama wange sijeemye naye mbadde nzize kutegeeza. Mungu n'agiga nti gwedda wali gwekola ki n'agamba ey'okubiri n'agiga genda oleete ettaka nayo nejja alumu nega nti a'udhu billahi minka nayo nega webiti bwe bibadde webiti bwe bikoze ki nayo neddayo neripootinga ng'eyasose bwe yakoze ki waaliwawo enkamwe nemuga tumanze va kwabo tumanze va kuki va kwabo nze oyo musobola nze oyo mukola ki laba nti mama geno ndeetere ki geno ndeetere ettaka nejja nayo
arudhu netandika a'udhu billahi minika ono naye atoleta lugezigezi toleta ki wa a'udhu billahi an la unafidha amra Allah nange nekingiriza ne Mungu okubeera nti nsobola okuddayo nga situukiriza kyayagala nayola nakola ki natwala batugamba abamanyi abasoma ebitabo batugamba nti oyo kalibo oyo ye yafuuka malakul maut mbu oyo yakola ki nga bwe yakuleeta wano Mungu n'akukola era bw'amuga nti leeta taddamu gamba bwa nti oyagala ono seeka mutyaba ono nga mukaaba nga mukola ki nga mukaaba ageza futi nga yaga nti mwe mumanyi nze nkola kiragiro kyange kya Mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuusa ettaka bw'atuusa ki Allah n'atonda Adam alayhi salatu wassalam alina stages ze yamuyisaamu ng'akola ki mulaba mukubi wa buloka mulaba stage buloka gyeyitamu bwotyo bwoli bwotyo bwokola ki soka nofuuka akadongo awo ne bakuleeta ne basooka ne bakuyiwamu ku mazzi ne bakusotta awo n'omala okusotebwa ne bakulekamu kaawo n'okola ki n'omala okukalaakalamu awo ne bakuteeka mu sheepu ne bakuyisa ne mu muliro ne bakuyisako ne muki min hama'in masnun min hama'i masnun nga boolaba ensuwa nga bagigize okay then oluvannyuma Mungu n'agamba malayika n'azigamba nti fa idha sawaituhu jukira nabaga nti inni ja'ilun fil ardi ngenda kutonda omusigire muteekewa bino byali bigambo bya malayika muzza mubiwulira nnyo ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu Mukama wange Allah Mukama waffe Allah osazeewo ddemu otonde oteeke ku nsi agenda okwonoona man yufsidu agenda okukola ki ekinene nnyo wa yasfiku ayiwe n'omusaayi temubalaba ebigambo bya malayika tebyatuukirira dda bannaye ensonga ebbiri malayika ze zaawa Mungu nga zimuga nti toteeka agantu ago mu nsi gagenda kukola bino tezinnatuukirira temuziraba ne ziwaayo nno zo bye zikola kitegeeza nti malayika zikola ebintu nga birungi bisanyusa Mukama waffe era nti wa nahnu nusabbihu bihamdika nga ziga nti subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi oba mwabivaako ntera okuwulira ababibagobako mpulira ababikola ki malayika zigambye Mukama wazo Allah oteekayo abo bagenda okwonoona batene bannaabwe bayiwe omusaayi gwa bannaabwe nga ffe kye tukola kyosinga okwagala tukola ki tugamba wa nahnu nusabbihu tugamba subhanallah ne twongerako amatende go subhanallah 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 oba engeri gye tukyogeramu baliye bayise obubi tekabanyumidde nze nno kannyumira taqulat mawazinu
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أنست يا ميزاني فهو في عيشة راضية. nasembera mu maaso ga mukama we Allah nga mizani yezitowa ali mu bulamu bwaki bwakwesiima ali mu bulamu bwaki ebigambo bino bizitoya ki bwe tubyogera nga balala bagamba nti ekyo kiki inna lillahi tukole mukabidi ako tuzitoye ku mizani emirundi nga 10. Tuli mu kuzito yaki nti ate ebyo bw'obyogera mulamanzani ate oba okoze bidya mwasomako ku mathematics mu kirasi abasomako mu primary mathematics ne mu secondary waliwo kye bayita LCM. Lowest common multiple kitegeeza ki ate common kitegeeza ki ebifaanagana naye ekitono 8 muki 8 6 4 2 bifaanana wallahi bifaanana tebiina bifaanana buli kimu kiyingira mu kinnakyo ne kibuliramu bweho si bwe kiri buli kimu kiyingira mu kinnakyo ne kikola ki ne kibuliramu bweho. So in other words 8 erimu 2 oba oyagala oba tokola ki 6 naye erimu 2 oba oyagala oba tokola ki. In other words osobola okugamba nti 2 n'ofuna 8. Okay? Era osobola okugamba nti 2 n'ofuna mweka noga 2 n'ofuna ki ne wabeerawo ne 2 esobola okubeera 2 eno 2 ebeera lowest common eri mu zino zonna. Ntegerekese bulungi kaakati era nammwe wano mugambye nti tezifaanana. Kaakati bwe bati abantu bwe bategeera bwe bati abantu bwe bakola ki LCM is the problem. LCM is the what? Is the problem. Kuba kakati ono yayagala mu Ramadhani tukyogere mu hijja. Tukyogere mu hijja oba tukyogere mu umra oba tukyogere nga tuyingira buliri oba tukyogere nga twekunkumula eri ku ssaawa zino tuli eri gye beekunkumulira subhanallah kalimatani ebigambo bimeka habibatani byagalwa nnyo Allah khafifatani byangu okuyita kuki thaqilatani fil mizan ku mizani Mungu bwali bipima bigenda kuba bikola ki nabitubulira no bitubulira naga nti mubyogere wemuti mubyogere lunaku bweruti wemuti ngamaze okutuwa formula inna lillahi. Bakadde bafa abatusooka mu kutegeera eddiini yaffe bakadde bafa abakulu abo abatusooka mu kutegeera ki eddiini eno
bategeera eddiini eno n'emitima gyabwe. Bategeera eddiini n'emiki. Malayika za Allah, malayika za ekigambo ekyo zikikozesa era ye reason lwaki zigamba Allah wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak, ate tukusuuta. Abo tebagenda kusuuta, bagenda kuvuga uba, tebagenda kusuuta, bagenda ku Champions League, tebagenda kusuuta, bagenda eri bakyala baabwe, tebagenda kusuuta, bagenda kubeera ku ka WhatsApp, hello how are you, I miss you, me too. Bameka balina ku smartphone, waniko omukono. Bameka balina ku smartphone wano, waniko omukono. Ani atalina amu I miss you. Wanika kati gwobo wanika. Atalina amu I miss you too. Atalina amu I love you too. Atalina amu how are you, I'm fine. Gwobo wanika. Kati oyo ali omu ofa basigadde ziza wanika. Panika ki. Nenkuwe yango hizo seka. Kubanga buli muli nange sibubala. Na malaika zigamba Mukama waffe Allah nti abo tebagenda kubeera ku subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, bagenda kubeera nga balina ebibabuzabuza nga biyitirivu. Adam bamutonze, Allah agamba malaika fa idha sawaituhu, bwe mmala omukola ki, omumba n'atereera n'abeerawo ng'aweze, amaaso gwegali, nnyindo kweri, mumwe nga bw'ofaanana, naye nga tolina mwoyo, nga tolina ki, nga tolina ki, ng'oyagala okumanya atalina mwoyo olwaleero, tunuulira afudde, tunuulira akoze eki, tunuulira mayiti. Mayiti yekola ki? Mayiti yekolera ki? Mayiti yekolera ki? Kaakati nga oliwo otyo nga tolina muki, Mungu n'agamba malayika n'agamba nti fa idha sawaituhu, bw'amala okubeera bw'atyo naye nga talina mwoyo, tasobola na kwenyeenya, tasobola kutunula, tasobola kwogera, tasobola kuwunyiriza, tasobola. Kyekiddako, ngenda kubaako kyemuwanga kya bbeeyi. Ngenda kubaako kyemuwanga kyaki? Ngenda kumuwa ekyebbeeyi, naye ngenda kukimufuuwamu. Ngenda kukimukola ki? Bwe nnakimufuuwamu ne mulabanga talinga bwe mumulaba kati, ani ayinza okutufiiramu wano katono? Njagalayo omukyalo omwafeemu awo n'omusajja omwafeemu wano abantu bamulabe, then tugambe Mungu amufuwemu ki? Teryakkiriza kunfiira muko wano katono. Bantu nga muli bakodo katono, tunasoma tutya? Okay, tugende mu maaso mpola mpola. Bwe munaalaba ng'akyusizza embeera ku mbeera eyo gy'aliko saawa zino, okay, faqa'u lahu sajidin, mumuvunnamire. Mukole ki? Mumuvunnamire. Kaakati ekyebbeeyi kino Mungu kyagaba bakiyita ki? Bakiyita ki? Arruh, omwoyo. Kyekyebbeeyi Mungu kyakola ki? Era okwagala okukakasa nti gwe olina bubeezi kajanja. Olina bubeezi kaki? Olina bubeezi kajanja, olina bubeezi lugezigezi, tolina kyoli. Ekiseera kituuka Mukama waffe Allah n'agamba nti ekyebbeeyi kyange kola ki? Ekyebbeeyi kyange kola ki? Okola otya? Bw'oba oyimiridde okola ki? Bw'oba oyimiridde okola ki? Mungu tanguyisa wano. Ne museka ne musajja agenze. Okola ki?
kubanga ekyo Allah kyakuwadde ekyebbeeyi bwe bayita ki? Mungu bw'amala okuwa ruuhu, Mungu bw'amala okuwa ki? Bannaye njagala tutambule wamu kuba seekaddako alabika azze ate n'obudde bwange bulabika buweddeyo, naye nga byenjagala okwogera bikyali. Obwedda mugamba naye seeka abantu ngenda bagamba ki? Abantu seeka ngenda bagamba ki? Naye Mungu abimpadde nfukumuka bufukumusi nange simanyi gye biva. Ekyebbe nange nfeemu famunun alhamdulillah seeka ganye nga beekowo kwebyo Mungu bye yakola ki? Bye yampa. Ekyebbeeyi Allah kye yatuwa nkuwa kazindaalo, muwa kazindaalo ke muwe bagambye sikakuwa ekyebbeeyi Allah kye yatuwa gwe muki? Gwe mwoyo. Bwe gumala okwegatta n'omubiri, bwe gumala okwegatta naki? Nga gufuuka nafsi. Nga gufuuka ki? Nga gufuuka ki? Nga gufuuka gwe kyoli kati saawa zino. Bwe gumala okufuuka kyoli saawa zino, ekigendererwa ekikulu lwaki Mungu akuwadde omwoyo ogwo kubeera nti omutegeera nti yakoze eki? Nti akutonze agukwazise. Mungu akwazise eki? Mungu akwazise omwoyo ogwo. Bagutwazika bwazisi. Era tukola bukozi lugezigezi luno olw'okaaba olw'okukola ki? Kubanga ono omuntu agenze abakyaliwe, aba mwana wo, aba mukyala wo, aba mukwano gwo, kwegamba n'owulira nga kikunyize kikukaluubiridde, naye nga bwekityo bwe kiteekeddwa okukola ki? Nti bwe bakwazika, omuntu bwakwazika emmotoka ye bwaginoona okola ki? Bwaginoona okola ki? Omugamba nti leka naawe mpe emmotoka yange. Atwala buki? Kubanga emmotoka ki? Kati emyoyo egiri mu mubiri gyaffe gyani? Nga bwe yagituwa mu mbeera y'otwazika, abantu tebamanyi nti emyoyo gino egituli mu mibiri Allah yatwazikamu buki? Naye okutwazika omwoyo ogwo ekigendererwa kya Allah ffe tukakase era tuteekewo embeera ne Allah ekakasa nti Mukama waffe Allah tugenda kuwa ekitiibwa ekisaanidde. Tugenda kuwa ekitiibwa ekikoze ki? Bwe bigaana ebbanga eryo Allah lyakwaziseemu omwoyo ekyo kyayagala, naye kyekiddako Allah ng'atugezesa. Allah ng'akola ki? Ng'atuteerawo abakyala, ng'atuteerawo abaki? Ng'abawa amabeere, ng'abawa obubina, ng'abawa biki, ng'abawa nga ffe atuwa amaaso. Nga ffe atuwa ki? Bw'olaba ng'okola ki? Ng'olaba ng'okola ki? Ng'osiima, ng'osimbuliraawo. Mu Qur'ani omwo mu Surat Ali Imran mulimu aya nga Allah agamba zuyina linnas hubbu shahawat minan nisa wal banina wal qanatir al muqattara. Paka aya jekola ki? Paka aya jekoma. Naye ebyo nga Allah bwe yabiteekawo, byonna nga Allah bwe yakola ki? Byonna Mungu yabituteerawo nga shahawat, byakwagala, byakola ki? Naye ekigendererwa Mungu atugezesa nabyo. Mungu atukola ki? Mungu atugezesa nabyo. Kino kyenjagala okubategeeza nti mu Ramadhaani muno abakyala, sente, emmere, bizinesi, biki abantu bazireseewo ne bajja mu mizikiti. Abantu bazireseewo ne bajja mu mizikiti. Abantu sente zibali mu nsawo, naye olw'okuba nti balina entegeeragana ne Mukama waabwe Allah,
tayinza na kuyingira mu supermarket kugulayo mazzi ga siringi 5 anyweko kuba mukama we Allah akoze eki ekyo Allah kyayagala eringa atuwa omwoyo gwe dakika zibulayo kasita katuuka muyimu bwe ngankuwa zeze 5 ze waŋŋambi si bwe kiri bajama saagala tekundi yazamanya nnyo kuba nkyasobola okweyongezaamu naye sijja kweyongezaamu inshallah. Kakati mu Ramadani muno abaddu ba Allah bebitiibwa mumpulirize nnyo wano wenjagala okuteeka point ey'amaanyi. Mu Ramadani muno omwoyo guno Allah gwakwazise n'akuzisa mu mubiri gwo gusobodde okulwanagana n'ebyo zuyina linnansi. Ntegerekese gusobodde okulwanagana n'okubeera nti sijja kwenda. Gulwanaganye nakyo, gulwanaganye n'okubeera nti bwe baaziina nnyingira mu masijidi. Gulwanaganye n'okubeera nti nsobola okwerekereza ne mukyala wange owa halaali. Gulwanaganye n'okubeera nti n'emmere wadde weeri n'akawawo nkawulira naye siyinza genda mu woteeri mukama wange Allah takyagala. Tegerekese bulungi embeera eyo ey'omwoyo okubeera nga gulwanagana n'obwetaavu bw'omubiri ne buleeta omwoyo okubeera nga gukwatagana ne mukama waagwo Allah subhanahu wa ta'ala. That is the reason and the logic behind Ramadan. Nti Mungu atugamba nti la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mungu byagamba abantu okukola babisobola. Babikola ki? Naye tuteekawo butesika janja lugezigezi, kuteekawo kino, kuteekawo kiri, kuteekawo kino. Naye bw'oba osobola okulwanagana n'omwoyo gwo mu Ramadan, kitegeeza nti osobola okubeera omuntu omulungi ne mukama wo Allah subhanahu wa ta'ala even after nobeera ng'osobola okulwanagana n'omwoyo gwo n'osembera eri mukama wo Allah, n'osobola okubeera nga bw'oba oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala mukama wo Allah wulira. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'a wa man taqarraba ilayya ba'a taqarrabtu ilayhi dhira'a. Watyo Allah bw'ayogera mu Qur'an, bwonsemberera akatono nkusemberera bwenti, bwokola bwoti wa idha atani yamshi ataituhu harwara. Bwatyo Allah bwaga nti bwe weerwanyisa walladhina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Allah ganti abanaalafuuba nga bwe mulafuulanyi mu Ramadan ne musembera eri mukama wammwe Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu ajja kubateerawo amakubo agatuuka gyali musobola okujja ne mubeera wano ne mwerekereza bye mwerekereza lillahi subhanahu wa ta'ala. Tuwangalire mu mbeera y'okwerekereza nga bwe twerekereza mu Ramadan. Ebintu ebyo byonna mugenda kulaba ensinga bwekyuka. Twogere ne mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala nga buli kyetwogera naye akikola ki? Akituwa wallahi. Obudde buweddeyo naye mbadde nsumulukuse. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna alijtinaba. Allahumma fatira as-samawati wal ard. Seka kirize ne duwanji bulira abantu nkulu nnyo. Abubakar Siddiq yagamba Nabi Muhammad, namugamba nti mukama wange mbulirayo ebigambo ebinteeka mu mbeera eno gye nsembyeyo nga nsobola okwerekereza nembeera kumpi ne mukama wange Allah. Namugamba nti mbulirayo ebigambo nga mbyogera ku makya naddi n'akawungeezi. Nabbi n'abimugamba, namugamba nti kul, gamba Allahumma fatira as-samawati wal ard. Tuddemu
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه. Nabbi namwongerako ekigambo ekisembayo namugamba nti ya Abubakari, si ku makya na lweggulo wokka bwe weekingiriza ebibi by'omwoyo gwo n'ebibi bya shayitaani ng'omaze okuwaana Allah nebiri ebisoose. Namugamba wahina taati oba wa idha ataita madhaji'ak. So emirundi emeka ku makya n'olweggulo n'eng'oyingira obuki. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.